Omubaka wa Kyaddondo East era omukulembeze w'ekisinde ekya People Power Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine atangazza ku bigambibwa nti omubaka Zaake Francis Butebi yeetuusaako obulabe bwe yali ng'akyakuumirwa mu kaduukulu ka poliisi e Kireka. Kino kyaddiridde Minisita Obinga okubuulira Paalamenti nti Honorable Zaake yeetuusaako obulabe nga yeetulugunya ekyamuleetera ebiwundu eby'enjawulo by'alina ku mubiri gwe bw'asobole okufuna okusaasirwa kiyite public sympathy okuva eri bannayuganda wamu n'abantu b'akulembera. Bino byonna okubaawo ng'abakulu ku Embassy ya Amerika n'eya Bungereza mu Uganda batadde akazito ku gavumenti ya kuno enoonyereze ku ngeri Honorable Zaake gye yatulugunyizibwamu era n'abaamutulugunya bateekebwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe okutyoboola eddembe lye. Wabula Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'ayita ku kibanja kye ekya Twitter ageraageranyizza ebyo ebyatuusiddwa ku mubaka Francis Zaake ku misango naye egyamusibibwako mu kibuga ekya Arua mu wooteeri emu mwe yali asuze nti yasangibwa n'emmundu mu mwaka ogwa 2018 era yeewuunyizza nnyo minisita obutaswala okubanga ayogera ebigambo bino ng'abigamba eri bannayuganda. Okusinziira ku mwogezi wa People Power Joel Ssennyonyi agamba nti kyewuunyisa okuba nga Zaake yakwatibwa ng'agabira abantu emmere ku nkola ya door-to-door delivery kyokka ng'abakungu mu gavumenti ya kuno bagaba emmere kyere nga bakuŋŋaanyizza abantu mu ngeri ddala emenya amateeka. Kinajjukirwa nti Zaake yakwatibwa mu mwezi ogwokuna nga kati kyejjaasibulwa okuva mu ddwaliro ng'assuuse ku biwundu ye by'agamba nti byamutuusibwako abakuumaddembe. Era atutegeezezza nti agenda kukuba mu mbuga z'amateeka omusirikale kinnoomu abavunaane okumutuusaako ebisago wamu n'okwagala okusaanyaawo obulamu bwe. Sigala ng'okyukakyuka n'enkyukakyuka kuba bw'otakyukakyuka na nkyukakyuka enkyukakyuka ejja kukukyusa. Dalton Richard, Live Media Uganda.